manyi bya mutima gwakatutemera nti Jackie ng'otondebwa mu lubuto lwa maama wo ekitundu eky'omutima gwe kyakkono ekya. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mbebaza okubeera nga kwe muli all the time nemutakowa kulaba kubanga oboli awo singa bina linkola byali bibi Aromatic Entertainment singa yagamba ye why not. Wate ye kuintroducing yes unze sandi kutegedde sikugwe weka banji wonna sandi kutegedde ngase Aromatic ero mwami sa oyo atman oyo tata oyo tata abaguruminze n'abakolamu ekintu ndoze nsikyayite soobira tukira my elder sister yagamba nga nze ebizannyo si biraba naye ku YouTube at least asibenjera naye nga alina data agenda okuwakinga kyemutadde kazannyo ku kazannyo bwe tuzungira ye omwami mwebaza tumwebaliza ddala singa siye obusandi badde naawe era kituufu singa era siye singa bino byonna sibikola oge mazima binkola olwaleero so tukwebaza mukama wange saa amujibwa webali nnyo balire ddala olunaku luno olwaleero channel eno nabagamba nti nno si yange nabagamba yammwe so you're free to come and share whatever you have on your heart oboolyawo bwoba oyitayo nakyo oyitamu nokisharingako n'abantu kino engeri gye kikwewula omutima fe abafumbo manyi kati nze ndisa abafumbo kukyali waffe neddo yangu mbalimba tonna bakubasa abafumbo manyi kitegeeza mbalimba anyway jemba nyaga kuisaawo nti no mu relationship partner wo nakukola ekintu nekikunyiza ku mutima oba tonnamugamba nti kino kyanyiizizza kye wakoze oba olya kikyakuduguda nnyo nnyo kikuluma nnyo naye bw'omugambako nti no wakoze kino nekino nekino nekinuma reaction gyakuba nagamba sorry onagamba ki owulira nga weewuse so ne bino ebyo bya bulijjo bwe tulina bwe biri nti bw'okita chini engeri gye kikuwa bw'okiteeka eri ensi oba n'okyogera owewuka era nsuubira nti olwaleero nga akazito akambadde ku mutima ennaku amaziga kirabika olwaleero ndaba ntuuse gyendaga ne bwenfa kati expressinze kiri kyembadde mpulira nga sinafuna chance kufuna muntu anaŋŋamba nti jangu sharinge n'abannayuganda bannaffe okitegeera so Dr. Maurice Jordan Kawesa omukyala gwendi naye kakatuulireko ku story oboolyawo tusobola omuwa ku magezi tayina oba buyambi oba magezi osobola okumusabira essaala tulaba omanyi essaala nayo ejjawo kikulu nnyo mu bulamu ate gwe bw'oba weesabira wekka nga tolinaako bakusabira balala oba oliawo oyinza okulwawo okutuuka naye bw'oba oyinayo omuntu agamba nti nsabira omukyalo oyo Katonda naye ayisiza mu bumba abangi essaala ne mugigatta etuuka mangu nnyo so nsanyusa okulaba nsanyusa okusanga Maurice ndi musanyufu nnyo olw'okumpa chance eno kumpa akaddeko nonzikiriza nku meeting ate nga tompisiza eno neeri tukwebaliza nnyo nga Mukama akikuweeremu omukisa amiina amanya Mushabe Jacqueline ndi mukyala Munyankole naye kitange mu Uganda mama ye Munyankole naye twazaalibwa Nkole nzaalibwa ng'abaana abalala abazaalibwa ndayamange ndi mwana wa mukaaga naye abataano baafa benayinzirako kati wasigalawo omu kuliko abasatu abanzirako oganye muli mukaaga twali kale asooka abaali bamuddako abataano baafa ne kuddako nze nali wa mukaaga so mabega wange ne wajjayo basatu omulenzi yali anzirako Katongole ye Mungu n'amujjululamu 2009 so ne tusigalawo kati tuli bawala basatu n'omulenzi omu mama waffe gyali tata waffe Mukama yamuyita 26 kimwebaliza emyaka gye yamuwa so
Mwami Morris mama wange afuna olubuto ng'abakyala abalala atuusa azaala omwana gwatamanyi nti alina obulemu owaali tebulabika nakati tebulabika bagamba nabatawanya nnyo nga nkaaba tebamanyi buzibu obuva nga gye nzaalibwa gaali maka maavu gaali maka maavu nga tebeesobola so ngenda okuweza omwana waategeera mu myaka 5, 6, 7 mu kisenge mu ensula mulimu akacupa kano mulimu eddagala mulimu akasafuliya mulimu eddagala mulimu akajerikani mulimu eddagala oba kitegeera nkula nga bagamba ndi mulwadde wa mutima olwo tuse emyaka emeka ali mu myaka 6, 7 nga bwe mba ngenda ku ssomero mutima gunfumita nnyo bwe nzutoweerwa we ntuuse wengwa we banonda abansanze ne banziza waka oba ne nkwira mu mbeera eyo nimala primary ne nyingira secondary naye nga bagamba nti mulwadde wa pressure awo batandise mulwadde wa pressure kati ntandise empekeezi y'ekizungu mu myaka egyo 7, 8, 9, 10 nga bagamba ina pressure nga ntandika empeke then ekyali kintu wanye nnyo gwali mutima kwewuuba n'omutwe gunnuma kati nyingira secondary omutwe gunnuma omutima gwewuuba omu nenzirika nali mu senior 1 third term banzirusa ku rifaro yewaffe Mbalala okunkebera nga emyaka mito naye nga nina pressure nali 14 senior 1 ekyewuunyisa buli musawo nga tewali kyakukola nentandika eddagala naye nga bwe nkosa ezzungu nekiddugavu bwempumula so nkula nga ndi mu mbeera ya mulwadde wa mutima kuva ku myaka 14 we natandikira empeke naye nga tewali amanyi ekizibu kiba kuki bandyagadde abasawo bamanye naye nga abazadde obusobozi tebakola ki bayina so Mwami Morris mba mpeze emyaka 18 nali mu senior 4 nfuna taata w'abaana ennyini wenyinamu abaana bange nga njagala nga mpa olubuto tuyampa olubuto ewaka by'okusoma ne bivaako n'entuula olubuto luba luweza emyezi 3 ng'okussa kwagaana nga nzisa bubi emirembe siina ng'omutwe nabeera nga bantwala ku ddwaliro buli kaseera nantuuka nenzaala omwana nga asooka naye namuzaalira ku myezi 7.5 omwana wamuzaalira ku myezi 7.5 first born omwana gwe bazaalira ku myezi 9 nze namuzaalira ku myezi 7 ne last born namuzaalira ku myezi 7.5 ng'obasindika oba nga bakusaala nga bakulongoosa lwaki obazaalira ku myezi 7.5 pressure situka nnyo nesukka we yandikomye ate kati nga last born nagenda mu ddwaliro ng'olubuto lwa myezi 3 avaayo nga muzadde tadda waka wagenda mu ddwaliro ku myezi 3 olw'olubuto lwa myezi 3 navaayo omwana nga awezeza kati emyezi 9 gye yandibadde aweza nze yagiweza nga already muntu mu nsi ali mu myezi 2 tekategedde emyezi 7 yes myezi 3 nagenda ku ddwaliro nengenda mu mikono gy'abasawo ne bagezaako okulwana ne pressure bweyambuka okitegeera eba stubborn nga buli kintu kibagamba nti kiri stubborn kaka ku myezi 7.5 in fact dokita wange yanzaalisa yakulira Kawempe Referral yalina lecturer wange ku university ku Lusale bakumaintaining okuva ku mwana wa myezi nga 3 mpaka myezi 7.5 nga muzadde ekitegeezo omwana ku myezi 7.5 aba asobola okuzaalibwa yes kati lwaki bwabaawo embeera eraga nti omwana ono emyezi 7 giweze oliwo embeera maama obutasobola kumuwanirira kumuzaala baba balina okutaasa nze n'omwana instead y'okutuluzinga ffenna oba at least bataase nze omwana agende so bwe kibeera azolonga zikasita oba ne pressure ne sukaali ebirwadde ebiri kulonika ebyo so omwama oyo aba alina okuba under doctors what kale nga bamuliko so omwana amuzadde mbadde bwewaka nazaala ndi mwana muto maze mutata w'abaana
bamugambye wakanzezeeyo nsome nanzizaayo nenkola koosi y'obusawo naye nga mu bugubi bwe mala wiiki nga siri ku kitanda wiiki eddako sigenda gisoma naye mukama yali mulungi nensoma nenkola ki nemala wazaala omwana bwe yawoza omwaka gumu n'ekitundu noddayo kusomera bamugamba nzizeeyo abazadde bange bambi nanzizaayo yali wakisa naye bambi yeebale tukwebaza ssebo weebale amiina abamu tebakkiriza kyo kituufu kati bwe namala okusoma nasooka kufuna mulimu gwa ddwaliro lya muntu eyo ekibaale ntuukayo tesiina wenzijanjabirwa namalayo emyezi 2 newannemerera nenkomawo nenzira embalala brava ngwe yali anzirako yali musirikale nanoonyeza omulimu mu ddwaliro ly'amagye aw'embalala Makenke Barracks nentandika okukola naye taata w'abaana naye bwakwasaganya egije ebirala naye nga twali tukolera mu shift bano amalwaliro amanene mukolera mu shift waliwo okola morning mpaka ku 8 then owa evening nayingirawo nakola mpaka ku ssaawa 2 nahandi nguva ku one night nenze bwe nakola any shift yona gye nakola for 5 days olwagivangako nga ngenda ku kitanda mbeera nebambi nnyo mwami n'abikoowa ne badokita baali bankulira ne bagamba jjako obulamu n'omulimu jako kimu kati mu biseera ebyo nenfuna olubuto lwa last born nali nzizeeyo ku upgrading then mwe nafunye olubuto lwa last born okwali okugraduating nenzaala last born ontegedde okwali okugraduating nali nzeeyo ku upgrading kati olwamala oku upgrading nali maliriza nga n'olubuto lukulu nga 28 ogwokusatu batwagraduating mu Feb ne January so nenzaala last born wange 2008 naye nga jjukira we nafuna olubuto last born ne baŋŋamba ngende mu ddwaliro omulimu nguvuddeko kati olwo bampadde maternity leave gye namala emyezi gyonna 7 kitundu omwana bamunzigyemu basoose bamuteese mugundi mu incubator bamalawo omwezi mulamba then omwana wange ne bamumpa kuba baali batu instructinze yensobola okugula then emyezi egisigadde nemubikkira awaka kati awo ne tudda awaka ndowooza wayitawo nga weeks 3 ne bampa transfer Kasese kati bampa transfer ngenda e Kasese naye ng'era bwe nkola 5 days nenzimala oba night shift oba evening shift oba morning shift wemayirako 5 days nga ndi ku kitanda naye nga abasawo bazze baŋŋamba okukola kolaki okwesonyiwe taata w'abaana awulira nga naye abikoye nagamba sente z'okolera tezikujjanjaba nze nteekamu ezange kimale ngenda okubira nti taata w'abaana ye lwaki yali tatagamba nti wayiwummula yayogeranga neŋŋaana lwaki wagaananga nga njagala nkule nange mbeemu n'akasente taata w'abaana yali asobola okuprovidinga nate nga kyaprovide tasobola kuprovidingira mama wange abakyala bannange temwagala kutuula waka kiki omulembe guno kale guno ogw'emabega ogwange oba gwandi bakale naate gwo guno muzibu bwokya guno muzibu so kati nange ntuuka netuula wansi nenzikiriza mwami nanzija e Kasese nandeeta eno e Kampala twasookerawo mu Mengo wa Kaliga baali tupangisa najja n'akasente kange nali nsevinzeewo akatini nenkamuwa n'agatakeze n'agula poloti wano erusaze wano wow ne tuzimbawo amaka gaffe twaliko ne rentals tenaŋŋamba tuula nentuula kati naye nga bajjanjaba pressure abasawo otwatuuka eno e Kampala kati ate antwala gundi Lubaga tebasooka okunzijanjabira naye nga beebuuza ekintawanya tebakitegeera nze pressure yange ne bwe mbeera ku ddagala ebeera waggulu tesukka nga bwe mba sirina ddagala kati along the way 2013 pressure yankuba era banzirusa Lubaga bwe bantuusa ne bagamba kati ekizibu kyange mutwe yeno omutima mba mpulira gulinga ogwagala okuyita mu kamwa mba saagala edde n'entebe bwete okunkozaako
so abasawo batuula ndowooza baga bakebedde buli kimu kyonna jjukira abanzijanjabidde ebbanga nga tebalaba kituufu kiki ekinnuma naye nga bagamba tumuggyeko amazzi ku mugongo ole CT scan kati ekikuluma ekinnuma guba mutwe guba gunnuma n'olugoye luno okulwambala mba nsobola okukuba enduulu ali eri ku geeti n'agamba kiki ekibadde eno olususu lubanga lwe bayiridde amazzi omutima guba gunnuma ng'ebbwa ebivunze bwebanga yasituse bulungi obanga nyine stress obanga sina ddagala eyo nga pressure situse kati yekulumisa ebyo byonna webali kati nga n'obwonkwata wano nkuba omulanga ne bwogutera nti ogenda kutyawo okukanyula kati oba obyonoonye kati nga bagezaako okunziggyako amazzi ku mugongo nina gundi cousin brother wange ne muwala wange gwendisenga abeereyo osaabala mu kisenge mwe banzigalira jjukira chance abasawo bafuna chance y'omuntu bw'atyo bayita ba students bafunita ba students mwami mmota dokita yennyini ng'abasomesa bulamu bw'ensi eno empiso y'okuggyako amazzi eruma mpulira bajoogera bakutuma amasaka ku bigere oba oyinza osinkana ekisiikirize n'otuulako n'owummula kuba nakaaba brother wange ndowooza yawulira ng'ajjudde n'akuba omusawo n'abagamba yakuba omusawo sigeegagiye agamazzi gamugenda okumuggyako tetusobola sigeegagenda okumuwunya yali nsasage mu ddwaliro amaze banvuddeko bakoze test endala tebabitegeera kawungeezi bantuteekola CT scan tebagagujjako tebaganzijjako gaagaana babafumita mami Morris okaaba eri ku munaku ne bakuwulira babulumi nali ndabyeko obulumi naye obulumi bulala nnyo liraba boogera buluma kati akawungeezi bantu tebakoze CT scan nga ku bwongo siinaako buzibu nga buli kati ne bagamba kino ekizibu ky'omutwe kiki nabo ne balemesebwa kati mu ekyo okwagala okuwumbawumba eyo Biiri egenda okufuluma nga yali akakadde kamu $3,000 mwala wange akwata essimu akubira omwami namugamba nze temugenda kunkola mu bizinesi ngumidde byonna ebyabuliko kubeera ku kitanda biiru ya $1,300 gaki mwana ng'amunyonyola bakoze kino bakoze kiri mwami ng'ayomba bubi nnyo mwami wo nnyoye kandi naye ng'omuntu nga kimuyitiriddeko so mwami n'agamba abeereyo bagamba musigaze nze nkole nga nsasula teyagamba ntagenda kusasula nkitegeera kati n'amugamba jangu ku ddwaliro yogezeganye n'abeddwaliro n'agaana naye alina obusungu naye ng'akooye nkitegeera nze amagezi aganzijjira kusaba ekwali kutoloka mu ddwaliro ng'osobola otolokayo otoloka nvaayo nenzira waka naye ng'embeera sinungi mwami munyiivu naye awulira abikooye akolerera bulamu bwange talina progress yonna endala era tulina abaana basoma kitegeera abaana bakoze okolekoze olwo limbaana bameka olwo nze n'omwami tulina abaana babiri olwo muyira babiri yes bebulabe tulina kati mwami Morris bagajukira amaze okutolokayo sasudde yo naye sobola kuddayo ate neŋŋende genda oddayo ne bagenda okuteeka mu system nasigala ntwalayo abaanaaagalayo emengo banzijanjabe 2020 pressure lwenkuba bagamba nti pressure mukukuba nzijukire bwe kyatandika nze ng'omuntu nakeera nga njagala kulya muceere boni waffe yali awummulira waka balala second boni waffe nga yawummulira wa mami we Kisaasi n'omwana gwe nakuza ow'omwami then twalina last born ne Kampala kati mumi bwe namugamba nangamba ssente gwazina nengenda nengula bye nali njagala nenkomawo nenfumba porridge kati njitwala muzuukusa avaayo nze nzira mu ffumbiro ntandika okufumba
agenda okulanga sigiri yeetooloola. Ngenda okulanga esafuriya yeetooloola nga bwengezaako okukwata omulawo ate nkwata eno sikola ki nga mpulira kamunguluze mpulira nga nyina ennyonta kati neneekwata ku bisenge neneekwata nenyingira mu nnyumba effumbiro lyali wabweru kati natuukira ku fridge kwe nakwata tata abaana bange tuli free nnyo tuzanya ng'abaana ye muntu abeera ewaka ne musiiba mu mirembe. Nzijukira nga maze okujja akajirikani k'amazzi yaŋŋamba Faith okedde okukola comedy linda muwala we akole ki muwala waffe yali alina wa mukwano gwange gyali mu coaching yali mu P7 neneekakaba nengenda okujja ekikopo ne bigaana nentambulira ku kabadda kati awo nentuuka ku dining naye nga nkuta akadomola yalowooza biye ebyange by'okusaaga natuuka ku dining nenkwata bwinti ku butebe nagenda okulya nga balance kyagiina njagala mugambe nti nkwataako yagamba saakimugamba agenda okulanga nkola ki ali ngenda kugwa bwinti yabuuka emeeza mbunankwata naneebasa wansi nakuba enduulu ne bajja ne bansitula ne bansookeza ku clinic nakati weerizze nawe werusaze olwatuuka nti ono omuntu tetumusobola nannyini clinic yali alina motoka ne banteekamu ne bantwala Mengo bw'otuuka wali sayidi ey'abaavu sayidi kale y'abantu aba bulijjo ne wabeera eri ku private waliwo aba Red Cross be bakuresiivinga Red Cross babagamba omukazi yafudde dda ne bakwata entunuusi nga tebakyaziwulira naye nga nkyotata abaana bagamba mama abaana nge mulamu ne bamugamba muzeeyo omukazi afudde nagaana valyo ne liyingiramu akasamba tukonagana temumutwala mu mochale nze mutwale ku woodi nkakasente akoze atya afudde yali nsasaga y'amaanyi abantu ne babawoyawooya ne bagamba amukole muzeeyi kyakoze atya kyayagala ne bantwala ku woodi ne bantandikako okunzijanjaba mukama yali mulungi after zaali 17 days nenzira engulu naye nga sobola kwogera namala like bangamba namala like 5 days nga bwenzukuka mu mbeera nkaaba ati we naddira engulu ne mbabuuza no tumaze obbanga ki ne baliŋŋamba mwami Morris naddamu nenzirika kuba namanya nti ssente wano zigenda kuvaawa kati wewadde obulungi nga nsobola okubasaba peeni n'empale kuba naye soogera nga nsobola okubasaba peeni n'enkuutiriza nenkola ki n'empandiika ne baŋŋamba ebbanga lyemaze mu ddwaliro kati nze nakubisaamu ssente nenziramu nenzirika namalayo ennaku bagamba zaali 5 era nenkomawo olwadde engulu alisobola kugenda ali mpandiika nensaba eddwaliro batusiibule kati jjukira ziri ennaku 5 omaze okubisaamu ssente olaba nnyingi ate ozzeemu ate era 5 oyongeddeko obwongezi ne mbagamba batusiibule ng'eddwaliro batasobola kukkiriza basiibule omuntu atayimirira toogera tatambula bagalema kimu katubawandiikire lufaalo ne batuwandiikira lufaalo ne tugenda e Mulago lwatuuka e Mulago Mulago ne tusanga ng'obuyambi tewali wali ng'olina okukwata mu nsawo ne batugamba ssente z'oyonoonera wano at least ofuluma n'ogenda mu private basawo abakola wano bennyini be balina private sawo ne batulagira eddwaliro limu nga cardiology tugenda ku ddwaliro lye n'akola ebifaananyi by'omutima zaali nga 3 2021 olwatunaku lw'abajjulizi olwemmanyi obuzibu bwange obulemu bwange bwe buva tuyita pressure dokita amala okukola tests ennaku z'omwezi nga 21 nga 3 ogw'omukaaga 221 amala okukola tests ezo naye nga guys thank you so much okubanga mukyaliko mwewali ddala bamutamuwesa show eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashions balina engatto oyagala ngatto oyagala kagato ka mwana muto omusajja mukulu mwana maama senga jjajja muwalawo mutabani wo siniika ezigenda out az'abaami ez'abakyala bakyaliko bannange osanga wa Morris Fashions tuli ku Naiga Chambers awo opposite Mini Price osobola okutuulako ku simu 07 63 855
400. Ate tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior balina baby covers ennungi mwogera Nakawoya Agnes, yes, Mama Interior naye atuwagira tuteekamu ssente mu show yaffe eno baby cover. Yes, baby girl ekyo Black Queen yebale nnyo bange yebale ddala. So Nakawoya Agnes Mama Interior ali ku Arua Park. Oyagala baby cover, oyagala kaneti, oyagala suuka, oyagala toilet rugs, oyagala bino bathrobes bimwesiba nga muva okunaaba byonna natenga yayongeddemu ne furniture. Oba oyagala entebe, oba oyagala ekitanda, oyagala curtains, ennyumba ng'ekyali mpya nga yeetaaga curtains, genda curtain rods azina buli kimu. Mama Interior ali ku Arua Park awo. Ate ng'era tuwagiddwa bannaffe Bagola Beauty Empire abo bantu oyagala kweyerusaamu ofaawo ekyaname eri ng'oli wa ttabu ne bwawe yerusaako nga wasigaza bunnakoozi Bagola Beauty Empire asobola okukuggyako. Ne buba oli munene nnyo nga oyagala kukola nga weight mutuufu kukyuseeko oyagala koggamukko bayita ka weight loss, genda ka weight loss eri ng'osala ku mubiri mukyala waakugezeeko nnyo mwami waakugezeeko nnyo genda kubakola. Bali wali Mmengo akumpi n'akatale ennamba eriziyo 88 01 20 30. Tuwagiddwa era bannaffe aba Aromatic Entertainment abo bo bazanyi ba Bigina Uganda bakafulu banakingo betuyina bati bakugamba nti bo bazanyi ba Bigina Uganda sawa zino balina movie yaabwe eri ku Trust Films bagiyita kijja kuggwa the second edition. Yes, awo tuli yazenga muliro umuliro atenga naye atamba abantu bamucyayi Sister wange tubadde tatamba eri ebakala kitanga bagikuwadde naye atamba kyakoze mwami Bulondo nedda omusajja atuuke yeetuge kyakina kuyetuka sister wange yaŋŋambye ku luno fulo yantamye owente munaffe nti yantamye mukamba kalakita bannange nedda atamba ddala erinnya lyeri mu Western alitudde mu bulu bwe batyo kalakita yeeyo. Naye nga Aromatic Entertainment bakugamba nti ennaku z'omwezi nga 24, 25 na 26 tuli ku theatre La Bonita omuzannyo ogumanyiddwa nga ekibatu nekifuuse ekibatu kiri wamu ne bannaffe aba Ebonies. Yes, twegase wamu n'olwekyo tiketi yo gigule mangu ate just sente zo zitereke kuba tetukyatunda tiketi eno bbali wali twatundanga tiketi mamye naye mugenda otuuka wali nga abantu holo olaba ejjudde naye nga sente munsawo temuli abantu bazitwala eyo ne basooka ne bazoozaamu tiketi ojja gifuna ku mulyango wokka tubuzaabuzibwa ne baguuza tiketi nga sho tennatuuka sho tiketi ojijja ku La Bonita wennyini kasomuza 24 ya so kyekyo katuddeyo mu mboozi ya maama tukomye ku nnaku z'omwezi nga 3 Ogw'omukaaga 2021 wazuulira bwemanya ekinumidde emyaka emeka 4 emyaka 4 nga simanyangako ekinuma nga ndi ku ddagala nze mwami Morris eddagala lyange simira India simira simanyi kata mira Germany ne UK ndimira myezi ekyo ekinene nnyo kwebiri kitundu ligaana ne batuusa nze buli after 3 months baba ntuusiza ddagala ate simira India simira kika kyonna mira Germany ne UK nenga abasawo tebamanyangako kye bakola ki nange nga simanyi lundi olwali tugenda ku kunde essense neewooma nange nali simanyi nakimanya ku olwo kati dokita amala okukola test emu bagiyita echo ndala bagiyita ECG ziba test za mutima bifaananyi bya mutima bwakatutemera nti Jackie ng'otondebwa mu lubuto lwa maama wo ekitundu eky'omutima gwe ekyakkono ekyatunda kirema wasigaza kimu ekya ddyo
kye kitambuza omusaayi omubiri gwonna okutuuka ne kaviira kakuli ku mutwe. Ndako. Katonda bwe yali akutonda mu lubuto. Oba maama ntondebwa maama. Omutima gwo. Tugeze guno gwe mutima kino ekibatu. Eno side. Eno eyakkono sigiina nnema. Eno eyakkono sigiina nnema. Nze yange nnema kino ekitundu. Then kino ekyaddyo kinasigaza kyekiramu naye gwazimba olw'okutambuza okukozesa amaanyi amangi okutambuza omusaayi. Ataleeta engalo zo nkulage. Kwata wano. Wakuba. Nyonyo. Ate no tegukuba. Nze ne bw'oba otudde bw'oti zoba ondabe olugoye lunyambadde nga luli bwe luti. Ati side eno ya right kukozesa amaanyi mangi ate yazimba. Anti olw'amaanyi agekozesa okutambuza omusaayi okutuuka mu buli kasomyo k'omubiri gwange. Manyina abangi abadde tebakimanyi. Abalwazizaako ab'emitima baba bakimanyi naye tekiri rare. Abasinga biba bituli. Guba gwazimba, gubaamu amazzi. Okitegeera bwe bityo. Naye ekyo kati dokita n'akatutema bamwogere kuba omwami obambe yali mulungi gyendi. Dokita Lugero Charles Nakati ali awo Mulago Heart Institute yaŋŋamba Jackie nti wange kino tekikukanga nti you are a living testimony. Nemutunuulira naŋŋamba Jackie nti you are living testimony. N'abuuza omwami wange muyina abaana? Konze tulina abaana. N'amubuuza bameka? N'amugamba 3. N'amugamba ababe be yeezaalira konze ye. N'agamba tekisoboka. N'amugamba nyina abaana. Kuba by then first born yali mu vaaka ya senior 6. Second born yali mu vaaka ya senior 4. Last born yali mu vaaka ya P7. Okitegeera kuba 2020 nayina bonna bali ba candidates. Dokita n'agamba tekisoboka. N'amugamba dokita nyina abaana. N'amugamba already neeyambudde. Cheki nga wemba sina sika ku lubuto kati mba bansala kukola kinaka mune waba nga dokita nyina abaana. Naye nze ne waba Mengo ne waba Lubaga tebakikiriza nti nyina abaana kinazaala. Kitegeeza omutima ogwo mbeera yo gye gulimu complications ziba z'amaanyi okuba nti tosobola kuwanirira mu lubuto. Sisobola. Kyobola bazikugjamu ku myezi 7 kitundu. Oba either omwana aba ajja kufa nange nfe oba omwana afe nze nsigalewo kati bo bagamba nga mukyali balamu mwenna katubataase. Naye sente ezitookomoka. Nkimbadde ngenda okugamba nti sebaawo nno. Kale jjukira omulenzi namuzaala nga ndi muto kyalimu omusaayi gw'obuto. Yes, saafuna nnyo complication naye omuwala ne bakaba kagundi akagoye akasembayo ku mutwe bali tebanzikiriza kukooza. Nayingira nga mukinabiro kunaaba kutuula. Olya kunywa. Ate si buli emmere tebakukkiriza okugirya. Zino ez'amasavu biki tebabikkiriza. So omwami Morris manya ekizibu kyange. Dokita ngamba Jackie nti okuva n'olwaleero. Omwami bamugambye awo. Ye yagumadda. Olwa bino by'ozoyitamu. Bye yali ayiseemu ekyo kale ekyamusanyusa nti yenna kati waali simanyi waali. Waali mulamu naye ye yagamba nti ekyamusanyusa yamanya olumbu olwali lunzita. Oba okitegeera? Olw'ensonga bino byonna byalingawo naye nga tetumanyi cause. Weebale. Tegedde cause. So dokita n'aŋŋamba era bwe nayikutamanga ng'okwoza naye mu myaka gyonna omukozi yagendanga ekinene nnyo namalanga wiiki nga sirina mukozi nga sobola kwoza nga bwe nkutama kwoza omutima guba gulinga ogugenda okufuluma okuyita mu kamwa.
So nangamba okwoza tosuka lugoye lumu bwoba oyagala obulamu boyingira ekinabiro yingira n'olugoye sooka olukunye oba naaba mala olukunye nangamba toddamu kugolola omuliro mubi obulamu bwo oddamu fumba oba afumba oba sigiri oba kiki kibeere mu distance toddamu kusembeera ekintu kyonna kirina heat manna tutuvaayo ne basigala nga bakyusa eddagala kuba wano Mengo kiriniki yaabwe yaba emitima ya buli lwakubiri nembeera nga ngenda Mengo ewanyanjulira okusinga eri mpozi bwewajja complication ey'amaanyi lwenzirayo eri mu Heart Institute so kati nasigala mu kukyusa ddagala bwe bulamu bwennyimiridde naye ng'eddagala lye bakyusa jjukira kati yali aligula kuva mwezi gwakuna simanyi gyali mwezi gwakuna simanyi gyali tuli mu mwezi gwa 10 guyingira makati kikyaba walirudde omwami oyo mukunzi janjaba nkugambye yansindikako ewaka nga maze okudda ku bikaabya biwuniikiriza bikwasa ennaku ate nga bya ddala ebintu bino nakugamba bwe tonnaba kutambulako mu bantu oba tonnaba kulira ku stories z'abantu ebiseera ebisinga oyinza obutamanya nti nno abantu bali bubi oba abantu bali bulungi because it's two way ndowooza mutegeera maama w'abaana atugambye nti kati emyezi kuva mu gwakuna paka gwa 10 egyo giba emyezi 6 tata w'abaana be tamanyi gyali yabula atya yalagawa akyaliyo mulamu yalwala abaana babawuliza bw'aba nga abawuliza lwaki tadda waka bw'aba nga tabawuliza lwaki ali luddawa ab'eŋŋanda ze kubanga oggyeko muwala we mutabani we ne maama w'abaana ye ab'eŋŋanda ze bamanyi gyali be ab'eŋŋanda ze bamanyi gyali oli ku Morris Jordan's Kaweesa a Straight Out Aromatic Entertainment ye YouTube channel kwoli olunaku olw'enkya njagala tutandikira awo omukyala ng'atunnyonnyola kuba part 2 enkya yejja omukyala ng'atunnyonnyola byajja bitya lwaki taata w'abaana yatuuka okuva ewaka n'abula ye mwami ono gwe ntadde wano mu kifaananyi part 2 agenda kuba tunnyonnyola byatandika bitya biri bitya lwaki kiriwo ekityo lwaki taddaka lwaki ali gye yalaga Morris Jordan's Kaweesa olunaku lwankya tovaako tugenda kunnyonnyoka tusinkana olunaku olw'enkya musule bulungi guys I love you so much have a blessed night bye bye